omanyi lwaki nabuze ekibuuzo kino singa ngamba nti lady evuddeko katukomyawo tuba tugenze tokikonyeeko waliwo ebizibu eggwanga lino bye lyalina ndowooza kuvuba mu 66 katerekono yamanyinyi ebya history ndowooza kuva ku Obote bwe yacankalanyiza Muteesa awo ebizibu byaffe ndowooza katugende nti bwe byatandikira naye mpaka eno ku Lutwa naye ebimu ku byo biri mu ffe bannansi ate tebiri mu bapolitical elite maybe bayinza okuba be babitusigamu oba bayinza okuba baalemererwa okutulambika nga obusosoze mu mawanga obusosoze mu madiini okubeera n'ekyekubiira waliwo gwe nali nnyumya naye nagamba okimanyi ku mulembe gw'Obote abaganda bawano beegombanga nnyo okumuyita Okero ngolaga nze Vincent Okero atuse ku road block ate era ayite Okero n'oluzungu mubayogera ng'olw'ebitege naye omuganda wawano oluzungu alumanyi bulungi kakati ebyo byonna byali bizibu by'abannansi so bwe waliwo okotawange abeera Kampala naye abeera awulira puroguramu emu kati manyi kwali musajja muddugavu bulungi okusinga ku Mulangira Kayomoola nti yenna Kivubo yalumanga emba bw'ati ne balabira ddala ng'aluwa boyi yasasula mu mugira yalabanga gwabwerere kakati ebyo ebizibu byonna tebyali mu political elite bano byali mu kirasi byali mu bulamu bwa bulijjo ate nga bwayogedwa nti ebimu oyinza okubyekanga tulinawo loophole gye tuga nti twaliseerera ne tugwa mu kati y'abagaako tulabe bwabadde oyogera wayogedde ekyamazima noga nti ebintu ebimu wakonye ku nsonga ya President Museveni okugaana okugulawo okuteekawo ekifo ekijjukirirwako Idi Amin Dada ettendekero nange ku mulundi guno sakkiriziganyizza na pulezidenti wange naye ndowooza nti atambudde olugendo lwe obwo butulina okubulabamu nezino zensonga kwe nasinzidde emu kwe nasinzidde gwe kennyini ogyogedde nasinzidde ku nsonga nti tewali nsonga yonna pulezidenti Museveni gyagenda kutugamba Dr. Idi Amin gye yakola ng'abantu bakyagijjukira olwaleero olw'ebbanga eriyiseewo si lwakuba nti tebyaliwo si lwakuba nti tebyaliwo naye firimu ebbanga likoze eki kati ze kyetaagisa kitange yayina okubiŋŋamba kati nange waliwo ebibi byenzize ndaba ebitambula mu nsi so kakati ekyo ndowooza nti pulezidenti yali kibuusiza eriiso kubanga wayiseewo ebbanga ddene kakati ku kiri ky'obuuziza nti waliwo ebintu ebyaliwo ebizibu nga bikyatambula kakati ekyobwenkanya kyekyo nti n'olwaleero ebizibu bikyaliwo naye ku levo kwe biri ntono nnyo nti tebisobola ggwanga kuliremesa kutambula njakuwa ekyokulabirako owulira bannaffe ab'oludda oluvuganya olusinga boogera ku busosoze mu mawanga naye olw'okubanga tebukyali ku levo eri oluusi babwogerako oli n'abwogerako ng'anoonya political capital naye bwagenda okutunula ati emabega nga bimusobera ngenda kuwa ekyokulabirako nali nze nawandikako ku gundi emu nejogera ku ekitiibwa Kyagulanyi ayina lwe yakola statement ng'ayogera ku busosoze bw'eggwanga nti abasajja abo era yaga nti ne bw'obatunuulira obusajja obwo bwoti n'obulaba ku nnyindo bwonna bufaanagana kati nze nempandiika nenga nti oyo w'ekitiibwa Kyagulanyi agudde kubanga bw'akyuka n'atunuula emabega obusajja obwo bufaanana mukazi we bufaanana sekretary general we bufaanana munnamateeka we Katana bufaanana mukwano gwe w'ensibo Sewungu bufaanana n'abantu bwe bangi nnyo emabega bwe baali nabo so okozesa statement bwetyo aba agudde ekyo kitegeeza ki nti tugasse nnyo luli ebizibu bwe byabeererawo twali tetunnagatta nnyo ng'oli kimwanguyira okukyogera n'atambula n'akola ki n'agenda nga mu famire ye ekizibu tekiriimu bwabaga nti abasajja abo babi kye batukoze bwekiti bakulabirako nga sentiment ti abanyarwanda abo babi twabakoowa nga bw'otunula emabega mu famire ye tebakola ki tebaliimu kakati oyinza okutunulira nti tewakyali famire etalina ekyo nga bw'okyogera ojja kutambula ogende ng'ogwereddeyo so ekyo kituyambyeko nti weeziri sentimenti ezo bazikola n'obubonero weebuli nga bwe nakugamba wano nekugamba nti oluusi bw'olaba bataddeko gaalubindi oli n'ayogera ku badipisi bonna banyankole kubanga tuli mu ggwanga lyeddyo mubakyogera nemugaa nti ate lwakuba oluusi obeera ezo ze gaalubindi zotaddeko ng'otunulidde badipisi nenkuga nti naye ate bw'ogenda n'otunulira bakaawo abaddukanya emirimu abakwata ssente za gavumenti ojja basanga nga bonna baganda nali tudde wano ne muganda wange Sekera nakkiriza manyi ebintu by'obusosoze edda nga tukyali baana bato nga tugenda mu lusuku okulima
ng'okoola omuddo mu lusuku naye ensanafu zaalinanga akakodyo ng'ensanafu eyingirira wansi w'essanja wano negenda efukutukira naye gwe oyagala tegeera nti awo waliwo ensanafu teekawo omukeeka kati baateekangawo omukeeka ne bebasawo abaana abato baffe abaabanga abato ne babatuuzawo kakeeka munywe cyayi abakulu bwe balima naye olina okuwulira ensanafu n'ogamba zivuddewa nga zivudde wansi w'essanja zaabaddeyo naye nga tewalina kabonero kalaga nti wano ensanafu esobola olumu omwana nzikiriziganya kati ebizibu ebimu bwe bifaanana nti ebimu bisobola okubulira bisobola okubulira munda n'otabiraba naye kugambye ebimu ku factors ezisobola okubiremesa okuvayo ne mu budde buli President Museveni zezino zenkumenyedde nti ebbanga lino President Museveni lyamaze mu gavumenti alikonsayirinze na groups nyingi nnyo ezalina obukyayi obutagenda kuvaawo n'olabanga obukyayi we buli kubanga kali mu genes olwokuba nti politics of Africa atambulira ku religion na ethnicities naye n'olabanga waakiri levels zisse owekitiibwa Nobert Mao emabegako emyaka 2 emabega 15 wali tolowooza nti asobola okwekwata mu ngalo naani ne President Museveni kakati olwaleero bwe yabadde ggulu Mao yagambye nti abalaalo batambule bave wano President Museveni watuuse n'agamba nti mbawadde ennaku 7 nga muvuddewa so n'olaba nti batuuse ku level eraba ebintu ku level ekolaki efaanagana ne mu sectors endala nyingi naye newankubadde wakanga misana kakiro tabulamu nti n'obwo obutono mwebuli naye nekuludda oluvuganya gavumenti era kubanga twogedde ku President Museveni nekugamba nti waliwo chances 2 ab'oludda oluvuganya gavumenti okubeera nga bebazze mu buyinza President Museveni oba nga beegase ku gavumenti oba nga abali mu gavumenti olwaleero bebaliwo President Museveni naye emikasi nga abali mu opposition bebagase bebatutte obuyinza President Museveni bino tuteekeddwa bitunulira njagala okozesa radio eno okubuulira abantu nti Oweekitiibwa Kyagulanyi okusinziira nga bw'atambula olwaleero tali presenting human rights njagala kukitereeza bulungi abawuliriza bafe bakitegeere nti talwanirira ddembe lya buntu olunaku lweggulo namukyaye mu mutima gwange ng'ogyeko ebyobufuzi naye nalabye nga azanya politics ye wa bintu birala ngenda kuwa ensonga zange olunaku lweggulo abatuuza ekibiina kya NUP kyabadde kitongoza ekibiina ekitebe kyabwe mboozaayoza wano olw'obuwanguzi obwo bwatuuseeko ku bimu bye baakoze nga ku byabaddewo eby'ensonga Oweekitiibwa Kyagulanyi yayise abagenyi ab'enjawulo 2 ng'ogyeko bannabyabufuzi yayise omuvubuka gwe bayita Moses Segawa nga ye kansala we Wakiso eyakuba banne emiggo banne oluvannyuma lw'okulonda ne balondera ku sayidi ya NRM omuntu ow'okubiri gwe yayise yabadde omuvubuka omuyimbi gwe bayita Biki ng'oyise munnabyabufuzi era n'ayingira ekibiina kya NUP mu butongole njagala kwogera ku nsonga eno mugana ku ddakiika zesigazizaayo oba 2 oba 1 yokka ekibiina kya NUP abakulembeze baakyo abali mu paalamenti bali mu kwekalakaasa tebatuula mu pulinare za paalamenti nga beemulugunya ku ngeri ebitongole by'okwerinda ne gavumenti gye bakozesaamu effugabbi nga bakuba abantu nga batulugunya abantu nga bawamba abantu kabonero akategeeza nti NUP evumirira omuntu yenna akozesa effugabbi akozesa effujjo ng'akuba abantu ng'atulugunya abantu olw'obutakkiriziganya nabo mu byobufuzi munna NUP yakutte omuggo mu lujjudde ng'ensi yonna eraba n'akuba banne olw'okuba tebakkiriziganyizza ku kulonda NUP ye ng'okusinziira bwe yabadde ayogera nga poliisi tennaba kukwata musajja oyo oba kumuvunaana oba ebitongole byonna tebinnaba muvunaana Oweekitiibwa Kyagulanyi yamuyise n'amwanjulira abantu era yakozesa Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ebyobufuzi bino binafuya nagende nga nti ate Mpuuga obambi abendinzelo ne beebaza okukwata omuggo ne bamwebaza Mugerwa okukwata omuggo okukuba banne abaaganye okulonda NUP kakati ng'oli mu kwekalakaasa mu paalamenti titwogera mu paalamenti olw'okuba baakuba abaagaana okulonda NRM gwe ne weebaza abaakubye aba NUP okugaana okulonda NUP obeera standing up for human rights ensonga y'okubiri gye yakoze yaleese omwana omulenzi Biki omuyimbi n'amwanjula nti ayingidde NUP omulenzi oyo Biki nga yayimba mu luyimba lwa Tubonga naawe era n'ayimba ne ku bivulu bya NRM byali biweranga 5
bannayuganda ne batandika okumukubanga obucupa we yagenda nga balawagizi ba Nuupu. Omulenzi omulundi ogutali gumu egitali mirundi 5 ng'ali ku TV ne bifo ebirala yeegayirira Ekitiibwa Kyagulanyi nti ssebo nkwegayiridde nze omulimo gwange ndi muyimbi era neyo gye mbadde nga nyimbira mbadde nnonayo ssente ng'era bansasula. Nkwegayiridde gamba ku bawagizi bo banzikirize nzire mu nnyimbe baleme kunkuba. Owekitiibwa Kyagulanyi yasirika tiyakola statement n'emu mpaka omwana olwe baamunyigiriza n'atuuka okwegatta ku Nuupu n'amuyita n'ajja n'amutongoza era katagenda kuddamu kukubwa. Kakati omuntu agamba nti ayimiriddewo ku lwa ddembe lya buntu tasobola kukola bikolwa ng'ebyo bibiri ebyekukunala mu nsi ng'ensi tulaba ne tukkiriza nti omuntu oyo ayimiriddewo ku ddembe lya buntu. N'olw'ensonga eyo njagala okumaliriza nga mpunzika nga ngamba nti Post Museveni nga tuli mu kujoogerako abakulembeze abafaanana bwe batyo abalowooza nti basobola okutuuka ku bo kye baagadde nga bakozesa buli kimu kyonna ekibeetoolodde oba bubi oba bulungi babulabe nnyo eri eggwanga neyanza nnyo neyanziike. Oli ku rediyo buddu ey'omuntu wa bulijjo webale kubanga ogoberera Oweekitiibwa RCC Uganda eno nga Pulezidenti Museveni emuvudde mu ngalo egenda kufaanana eki ogisika mu kifaananyi kyo olaba efaanana eki. Ekisooka nti buli kintu kyonna ekiteetera kijja kuloza kufa, so tewali ajja kubeerawo mirembe na mirembe. Mwandiwoozezza Adamu, Nuuwa, Ibrahimu, Yakubu abamu bano abaana ba Isirayiri abavuddeko entalo mu Palestine, Kristo, Muhammadi bonna baagenda. Abo nno oyogedde balungi, waliwo abaali ab'embazuulu ku nsi kuno. Ne ba Faraawo. Ate munange Faraawo yawangaala olw'okuba yali asaddaala. Okugaba kuyambira ddala okuwangaala. Okufuna emikisa gy'abantu abo boogera ki? B'oba owadde. So ekyo ne kibeeraawo nti kimanyi nti ekiseera kituuka omuntu n'agira ki? Omuntu n'agenda. N'olw'ensonga tetuyinza gga nti lubeerera omuntu ajja kubeera. N'Abaganda abaga nti Kabaka Kintu yabula ne Kabaka Chwa yabula, n'Abanyakitala abaga nti abachwezi baabula, era tebakomangawo mu buntu betulina bazzukulu baabwe. Kaakati ekya Post Museveni ku lwange sijja gamba nti immediate future oba mwagamba impossible future. Ekya impossible future tekiriyo kubanga kijja kubeerawo, naye olw'ekisa kya Katonda kiyinza obutabeerawo mangu. Naye ekirungi Museveni kye yatuyamba ye constitutional order. Constitutional order bo gye yali aggyewo mu 66. Museveni gye yazzaawo mu 95 ne tukola ssemateeka wa Uganda n'atulambika engeri ebintu gye bijja okutambulanga. Kaakati buli lw'oyogera ku ekyo nga bagamba ate ssemateeka ate mumutiginya ate mumutigaatiga ate mumukola ki? Ssemateeka ono si Bayibuli oba Kulaani. Waliyo abantu abalina ssemateeka mu Iran, ssemateeka waayo kye bayita sovereignty, obuyinza obwenkomeredde bwa Allah. Ssemateeka wa era Allah kye yagamba nti kino kiriba kiti teriyo mu Iran asobola kukikyusa. Era Parliament bw'emala okuteesa eno gye twandiyise Majlisul Umma nga bigenda mu Majlisul Ulama, ebyo ebiyisiddwa tebikontana na Quran, olukiiko lw'abamanyi tebikontana na hadithi, kale eryo etteeka likole, kale ekyo ekiteeso kikole. Obuyinza buli mwani, naye eriyo ate amawanga ng'obuyinza obwo buli mu kabaka. Naffe ndowooza bwe kyali edda nga kabaka yadibya empisa, yatandikawo ekintu, yakola kyalagidde teeka, kyayogedde teeka. Naye mu mawanga mangi aga demokurasi obuyinza obwo ne babuteeka mu Paalamenti, naddala ng'e Bungereza. Era e Bungereza bagamba nti Paalamenti y'e Bungereza erina obuyinza bwonna obw'oku nsi
okujjako okufuula omukazi omusajja oba okufuula omusajja omukazi eno ne mu tekinologi nga bw'atambula nakyo osanga kijja kugira ki kaakati ffe era ekyo kye twali twasikira 62 nga paalamenti ye sovereignty paalamenti yeronda pulezidenti paalamenti yekola ki kakati mu 95 eyo sovereignty mu Uganda y'abantu ebagizza mu bantu abantu be basalawo ani anaabafuga naye be beerondera pulezidenti be beerondera paalamenti be beerondera abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu be beerondera n'abeerosi be balonda bakansala so mu bintu ebirambike bwe bityo mu ssemateeka nga mwami Museveni wali oba nga taliiwo tewali kisuubirwa nti kisobola okuba kati twala kale nga ekya transition kyeboogerako engi naye nga ate ssemateeka kikeetalinga bulungi ssemateeka agamba pulezidenti bw'aba taliiwo omumyuka wa pulezidenti abeerawo pulezidenti bw'aba taliiwo obanga alwadde obulwadde obutamusobozesa kukola obanga ajjiddwamu obwesige wategekebwawo okulonda okw'okujjusa ekifo kya pulezidenti mu myezi 6 naye bw'eba ebulayo omwaka gumu okulonda kwa bonna kutuuke vice pulezidenti amalako ekisanja ekyo eyo ssemateeka wa Uganda era ssemateeka n'ayongerako nti vice pulezidenti bw'aba taliiwo sipiika wa paalamenti abeerawo era naga pulezidenti vice pulezidenti ne sipiika wa paalamenti bwe baba tebaliiwo saabalamuzi abeerawo ne baga nti ate abo bonna bwe baba tebaliiwo omumyuka wa sipiika abeerawo era ne bagamba abo bonna bwe baba tebaliiwo omumyuka wa saabalamuzi abeerawo eyali olugino ssemateeka mu nnongosereza eya 2.5 ne bongeramu nti n'abo bonna bwe baba tebaliiwo prime minister abeerawo so tewali wasobola kubeerawo vacuum nti tewali obukulembeze bulimu ekituli tewali wasobola okubeerawo so kakati ate president bwe twali twakakola ssemateeka pulezidenti yali taliiwo ng'ate vice president naye taliiwo nga yatambuddemu kakati prime minister n'omumyuka ne sipiika oba yali yalazeewa yaliwo pakabulu kati prime minister Mzee Kintu Musoke n'omumyuka wa sipiika Beti ani Okwiri nawabaawo okusika omugwa kwani aliwo kati nze kenyini nze nabuza pulezidenti mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire jjukira olwo nga prime minister ye tebannamussaamu mu ssemateeka nemubuza ssebo bw'otaabaddewo nti engambo ne ziyitiŋŋana nti prime minister n'omumyuka wa sipiika babadde basika omugwa kwani eyabadde emikyali nagamba olwo nga nze nsira mu kuwuliriza engambo n'akyusa ku feesi netya nalina mukama wange William Pike omuzungu naye n'aseka ngeri y'amagye mu lukufu kubanga omukulu yatulaga naye oluvannyuma ate n'akyusa nagamba naye banne tewali kubusabusa n'abitubalira nga bwe mbadde mbibabalira n'asigala nga tayogedde ku prime minister nze wange olw'okuba nalaba yakyusizza feesi ate ekisa akiwandiikirako ddala kuba alina ebirala ebingi byali agize eki naye bannange abanga bwe gye nali nasooka bo kye baakuba ne bagamba nti basanze nga prime minister talina waali olwafuna omukisa ogulongoosa mu ssemateeka ne prime minister ne bamusaamu so tetusuubira nti wasobola okubaawo obuzibu olw'ekyo ku ludda olw'ebyobufuzi kiri kyewabadde ogamba ekya pulezidenti mbadde ndaba omwogezi wa gavumenti omukulu Okono Opondo Saturday Vision ne vision w'olwaleero ng'alaga naye nga ayogera ng'omulangira Kalema yadde ye takikubyewo ng'alabika naye ate takkanya bulungi na pulezidenti toyinzaga nti baneerabira amiini oba omulembe gwe olw'ebikolobero ebingi ebyagiraki kuba byaliwo n'omulembe ogwo gwaliwo era tegusobola kugira ki tegusobola kwerabirwa n'agamba nti ye kyajjukira ku Amiini ng'Okono Opondo nti omanye ettolo lw'ewaabwe gye yalangirira olutalo lw'ebyenfuna
lugoba abayiiya nti yali muyasiboni regiment naye bwe yamala alabika agenda n'adressinga abaana okufonaga nti ye yali mu ddaala lya wansi mu kibiina kya wansi nga tanga odoyise ntuba ku kiko ebyokulondako enaremu ye ng'ali waggulu tamini ng'agenda okujja okuba adressinga nti bonna yabagulira ki engatto za bbata era ne bazikuba ki eddagala ne zimasamasa teofono mu buto bwe ajjukira Amini nti yamugulira ki engatto naye ekibi waayita omwaka ate taata w'ofono oponde yali omwami ow'essaza Obote gwe yali yalekako Amini n'amugoba birimu olwaliro naye n'agamba nti kiri kyange toyinza ga nti osobola okwerabira ki embeera kati nze ku lwange ebigambo bya pulezidenti bwe nabisoma bwe nti first of all Olufungalu yali ali mu bululu bwe kubanga mu West Nile akalulu kakolebwa Amini gwe buli lw'oyogera ku Amini tebaddeyo kuwulira kirala era bw'oba weegendereza wiiki eri nga tukungubagira Chemba yali sabanisi we n'ali mu Justin Kasule Lumumba yakugambye Chemba yamugamba nga bamuwadde obwa Ssaabawandiisi tovumirira Amini namugamba lwaki nti weetaaga akalulu ka West Nile bo omwana tasobya bo yabakolera birungi biki era ekyo Lumumba n'akimanya kaakati ono Fungalu yayagala buki ayagala bulungi olaba Moses Ali be bayamba Amini okuwa Moses Ali yakufana mu interview twali tuwandika mu New Vision Uganda at 50 mu 2012 naye ne interview nene ne Moses Ali yakubye n'akatabo naye sinnakasoma era bingi yange bijja kuba mu katabo kaabo naye baatabuka n'Amini bubi n'atuuka n'okugamba nti amuggyeko obwa brigade n'oluvannyuma ne kizuulwa nti ranka ezo Kamanda in Chief tamala gazigira ki eziri ku level tamala naye Amini yaleka amwambudde Museveni ye yamuyamba bimugira ki naye lwakuwa nnaku ezo Arua bwe yafuuka city Moses Ali yabagamba nti mubulemu wano street Amini omwana wammwe mwe mutamubbula ani anaamugira ki ninga taali n'Amini baali bafuuka kabwanango naye akalulu ali kaayagala ekyo kyalina okwogera mu ki kyalina okwogera mu West Nile so kaakati ye Fungalu alabika akeekakodyo ke yagize eki ke yayitiddemu ye nga abala kalulu ke kati ye pulezidenti kye yamwanukudde yono yabadde agenda kikozesa mu ngeri yabyafuzi naye Amini bwe yazza enjole ya Sir Edward alina ebigambo bye yayogera kwatiramu katono nzija obubaka buno tutandikira okubiri ekya Kinanjoya kya Nkimize ekitibwa rasisi obadde otutwala mu bigambo bya Amini bye yayogera ng'akomezaawe enjole ya Muteesa Amini ng'ali Kololo yagamba nti omukulembeze yenna anaabanga akulembedde ku Uganda ajja kuziikibwanga mu kitiibwa eky'eggwanga kino kiteekeddwa okukuumibwa gavumenti zonna eziribeerawo bwe walibaawo gavumenti ekigalabanja amagye tegeekunyanga okugijjamu nayise ekiragiro kubanga Sir Edward Obote yali akkiriza akomewo aziikibwe ng'omuntu wa bulijjo Abaganda kye baagaana ne batamuzi singa Obote yakkiriza kuba omuntu yali afudde singa Obote yakkiriza Sir Edward okukomawo n'aziikibwa mu bitiibwa by'eggwanga ng'eyaliko pulezidenti wa Uganda kiina sikowa gye kyakikoledde Obote era Amini bw'akkiriza enjole ya Sir Edward okudda Abaganda ntera okulaba nga beewaana mbu baakuba Amini eddolera nti ne bagenda ebamunaanika abataka ne bakola emikolo gyonna ku Mulangira Mutebi n'afuuka kabaka mbw Amini yali tabemanyi ku intelligence ya Amini eyali esobola n'okumanya ekiri mu kukuuzi Nkanje yali Katikkiro yatuma ddayiva wa Amini abanubbi babadde n'abantu baawala ebbanga ddene tanga nigenda ogambe jeno Muteesa takyagwa kasubi kugira ki okukaayanira bukulembeze akkiriza Abaganda bakola emikolo ku butamani gyonna kakati oli omusajja bwe yagenda n'abigamba Amini Nkanje agambye Muteesa takyavaayo lwaki tobaleke ne beesanyuse ne bakola emikolo gyabwe gyonna Amini agamba bakole ne bagenda ne bagikola gyonna ng'akimanyi nti Muteesa takyadde
kakati naye ye mukozi bwe twatuziika Professor Lule ate olwo nafuna omukisa naliwo twamuziika nga 24 January 1987 Kololo awaziikwa Musaasi oluvannyuma. Pulezidenti yagamba nti abamu ku bakulembeze baffe tujja baziika nga wano nga tubavumirira. Teyaganda baziikawo teyagala tutendereza Yusufu Lule olugeta bamutwala okununula eggwanga lino yatugulira leediyo bino ebya mobile radio nti kati bw'oyogera leediyo abo tebamanyi nti Uganda yabanga ne leediyo emu naye abayeekera balina leediyo eyo Lule ye yali yagibagira ki yagibagulira. Yayogera mu bintu byali abakola mu Sabo n'okusinga yesiba nnyo ku kya leediyo. Naye nange abamu bwe tunaabanga tubaziika wano tujja kubaziika nga tubavumirira. Ekyo kyali kijjawo kiri ekyoyo yagamba tuteekwa baziika mu bitiibwa atali kikola. Kaakati era abakulembeze baffe ne bajja bambi nga batufaako mpolampola. Kati Tookero ye yalama kumuziika mu bitiibwa ebijjo eby'amagye full military harness ebikolebwa ekitibu. Kaakati mukulu binaayiisa afudde luvannyuma nnyo n'aziikwa mu bitiibwa by'eggwanga naye nga bw'omanyi ebya binaayiisa n'obujjajja byali bizibu. N'aziikwa wali ki ew'Amakaayi e Nateete. Kaakati ne tutuuka ku ki omugenzi Pawulo Muwanga. Enziikwa ye teyali bulungi mu bitiibwa ebijjuvu naye mulumbe pulezidenti yagenda n'agamba ono Muwanga ono bwe twakwata obuyinza n'ansemba abantu abamu ku baali mu gavumenti. Yayogera ku mugenzi Okurutu. Okurutu oyo yali wa dipine n'agenda mu UPC bawoona omukyala Okurutu naye Muwanga oyo ye yabagira ki abo ye yabansembera okugira ki okukola nabo. Kaakati ne tutuuka abo bonna baali bakulembeze n'obukulembeze bwa Uganda bufiicaringira ku bantu basatu kati sofa Obote Amini ne Museveni. Kaakati olwa Amini n'Obote ne lutuuka. Kaakati olwa Amini bwe lwatuuka pulezidenti n'agamba sobola nakukwata ku mulambo gwe mpozi nga nkozeseza kiti. Naye ate yawa facilitatinga Madiina Najjemba mukyala we byonna okugenda okumugira ki okumujjanjaba nga Amini tannafa n'abaana bonna ababimu ne bagenda taata waabwe n'abakutukira mu ki. Naye n'abasiraamu bennyini ne bagamba tebatambuza mulambo era ne bagamba eri gy'aziikiddwa nsintuko nodala nga bakiteekamu ebyobufuzi ebirala. Naye nze statement ezo nzijjukira bulungi nnyo. Kakati ne kituuka ku Obote n'afiira e South Africa n'akomezebwawo. Ebigambo pulezidenti bye yayogera bijjukira mu paalamenti naliwo. Yagamba nti ng'oto olubaluseewo mu 1989 yatuukirira Obote n'amugamba kaakati ebina ebirwanyi ebitali bya briefcase biri bibiri ekikyo n'ekyalo twegatte wamu tulwanyise Nakyemali. Obote n'akkiriza. Kati bw'akomawo Bukoba alowooza nti bano aba UPC baayogera nabo bantu. Nagandi anadde ne muzeeyi tukkaanyiza okwegattira awamu tulwanyise edi Nakyemali. Nagamba nti naye agenda okulaba ate omuntu yanga nti omuntu oyo amusonyiwa ali mu gavumenti naye teyamwatula linnya. Alabawo omuntu ataliwo ono mu bukesi bwe n'alinnya akagere nga tetunafuna zino mobile phones n'amusaamu buli bwe twakubirangamu amasimu ebukoba Museveni n'agwa kaba n'amulanga oli akubira Obote amugamba otuse akalinzi kali wano kawaga mbu mwegase ogenda kagenda tukikinalako ebyokwegatta teweegatta n'akalinzi tunaalyawa tunadda waffe mwankola akalinzi kagenda tukikinalako. Nkolagana ya Museveni n'Obote n'efiiraawo. Museveni ye teyalaga ono nti yamutegedde naye naddayo n'ayemobilizingira force n'ebyokuyita emutukula n'abita ye n'ayita eri Kikagati n'ajja ng'awandiika ejje ategedde bano baali nabo
okwegatta si kwe baagala. Yeah. Era wano baali tebawandiise bwe batuuka ndoze ebuka yaawo bana be baayinamu abaabali be mwagambye bagamba serikali ya Amini ali luddawa abadde bagamba Amini byatuga nti Obote yadda bituufu ate tujjewo ejjembe tuleete ekiteega abadde ne batandika okuddayo okuwagira ddala Amini kakati nga bagamba bamayengo bajje wano bawandiike abantu kwe kuwandiika bakatumba Wamala naye abasinga obungi baba frustrating abo bawamala abaalemeramu ne bamalako baali baki naye pulezidenti yatusuubiza nti ajja kuteekawo akakiiko nga kaliko yali yateekawo luli okusooka ebyo biggwewo naye akakiiko ako tekannagira ki tekannaweebwawo ate era ndowooza Obote yali asobola okuziika ekkololo naye alabika yali yalama kuziika waabwe ate era for security reasons kyekyali kimusobozesa kubanga sirowooza nti Abaganda entaana y'Obote bandigiganyiza ekkolo bw'aba Nadduli ya mobilizing tiwabaawo kaawonawe yasigazaayo oba grenade agireete singa bayisa Obote mu Luweero ne basazaawo okuyisa Obote Jinja Soroti ne beetoola nga tebayinza bwe nalaba amazina Abaganda abantu ge baazina wakati wa Ntebe ne Kampala mu mbeera eyo tugambe kyekyali kisobola okukolebwa naye kyenabategezaako okugamba nti olw'okuba bano baafa tebakyadda nze ndowooza institute ezo ne bwe tuzisaawo wayinza okuba nga tewalina oba oli awo ate kituyamba obutaddiramu ddala nsobi zaabwe kubanga ne kabaka ne Napoleon Abafaransa Napoleon baali bwe yaviirako nga nabo bamukooye abalwanyisa entalo ezitagwa naye baatandika omukaabira ne babula n'omusamirira era bwe baabulwa omwana we ow'okuwa obwakabaka myaka nga giyiseewo baabuwa owa muganda we yadde teyalina mbavu nga za Napoleon oli ne bamuyita Napoleon the Little naye olw'okuba oyo obwakabaka yabumeesinga kola Abafaransa ne balayira nti obwakabaka tebuligira ki tebuliddawo naffe wano ebintu byayogererwanga Mwange ennaku zino bannaddiini baba batubuulira Mwange yatta abajulizi ng'abalala bagamba nti yali mwoyo kwa ggwanga eyali asaanyaawo abalya mu nsolo so abantu bonna baba ne sayidi zombi naye ekisinga obukulu Obote ne Amini ekibi kye baatukola baagaana okwetonda nawulira interview y'Obote ne Mwenda ng'ali Zambia nga Mwenda alinga amuteeka ku pressure yeetonde yagaana yakozesa kigambo regret kyenkaaga mu omukaaga infact ng'akiteeka ku Amini yali agambye Amini agenda akyekinge naye Amini n'alwana Obote yatulimba kuba singa yali ayagala kukyekinga yandisindiseeyo oliemu owa poliisi naye yasindikayo Amini ow'amagye kaakati ate n'Amini yennyini Amini yawozanga kimu bw'abaako kikeddemera obuntu bagende naye abaweki sayidi ye naye Amini naye yagaana okwetonda ng'ate bonna bakkiriza nti waliwo ebitaatambula mu biseera byabwe ekyo kyali kibi ku sayidi eyo nga maliriza ensonga eno ku ludda olw'ebyenfuna emisingi gavumenti eno